Breaking news. Mumaze banga nga mumbuze ekintu kino era mu comment nkiraba munyo Shama tubuulire minister soko tubuulire Starlink ekoze etya nakugamba just relax nakugamba sina kintu kye nali nkusomeseza wano tutagenda kulaba ko tekiriyo okitegera tekiriyo awombera ndiddemu office yange lukwe mubadde nga mumbuze ekibuzo kino nga sibadda mu lwaki njagala nyomba we ekintu nga sigenda kulimba obo kusudia obo kolaki okukyamukiriza no nakugamba nze sikyamukiriza wano wabula nkubuulira ekyo ekintu ekituufu Starlink leero wetutuuse wano wetuli empapula zimaze okuteebwayo mu UCC okitegera empapula zimaze okuteebwayo mu UCC twagala license tetugibasaba wabula tubalagira batuwe license Starlink nakugamba yo it is another enegwa mu foreign policies ate foreign policies mu Uganda tetusaba just tukutegezaako olemekwe kwa santi ekintu kye twaleta tekiri mu mateeka so Starlink egenda cooperating mu Uganda mu mateeka naye nakugamba eno tasobola kugicontrolling this is a satellite internet okitegera it is a satellite internet wabula tugenda kuba tumuwayo ku sente z'omusolo kubanga abantu mugenda kusasula monthly subscription tosobola kujja mu nsi ya muntu nobanga okola ate ng'omuntu tomuwayo ku sente naye nakugamba this one is a weapon nkiddamu Starlink is a weapon oba oyagala okumanya ki kyekola Starlink gendo ginoonyerezeko kyekola mu ggwanga lya Ukraine yeri mu kulwanagana n'Abarasha eno okitegeera ekintu ekyo so Elon Musk's Starlink bamaze okuteeka empapula mu UCC ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa April guleno gwe nnyini gwe tulimu omwaka guno tumugamba twagala license tutandike operation kitegeeza ki buli kimu kimaze okusetingibwa najja nembagamba nti etandise connectinga mu Uganda connectinga bulungi nnyo mu Uganda ne gadgets tosobola kuzifuna mu Uganda olina zijja Kenya kati wali ku stage yo kwe tubadde inga osobola okujja gadgets Kenya n'ogiconnectinga mu Uganda kati twagala launching wemala okulaunchinga gadget mugenda kugifuna cheap fast and affordable kakati Airtel ne MTN mugenda kwekaabira nkiddemu nga Safaricom ne Airtel weekaabe Kenya mubadde mubaba na Uganda mugenda kkaaba mu Uganda nkugambye empapula amazo ziteekayo mu UCC bazitaddeyo twagala license tutandika okugulawo amaduuka gaffe then tutandika okuweereza mu Uganda empuliziganya Museveni gyatasobola kujjako nkiddamu eno Museveni tasobola kujijjako kuwobozikiza nsi yonna tasobola ate ne kweno stage bwe tuliko license tugyetaaga olw'ensonga tutaddemu nnyingi okitegeera ekintu ekyo tutaddemu sente nnyingi nnyo mu connection zimu biki byonna tutaddemu sente wakuba abantu mu 18-19 n'okwata akalulu n'ojjako internet mukulu satellite eno girabe eno Starlink twagala license kati okalya ddakadda mbwera Museveni era yegundi ye government agenda giretinga ayinza okuba ma license kale gitumme license bakuwaana tumme license okitegira tumme license nakugambye mu America yaze ku protectinga East Africa watandikira then ava wasasane Africa yona ajagala ku satellite bweti kwajagala tekyali kuddamu kukola buyeekerawo mu region kubanga business nyingi nnyo mu America zaleesaawo mu region ya East Africa yegenda okubeera base ye ng'ebeesinga Kenya then n'atambula Africa yona nga tuyita mu Lobito corridor ne African Rail Line zezo zatandise okukola mu gundi kitulwala wa Kongo ndowooza mubiraba nabyo mulaba ekiri Kongo mukiraba ekiri Kongo kino kye nabagamba nembagamba nti Omumerica azze kumalako otawuli mu kugenda maaso trade war mu kugenda maaso wakati wa America n'eggwanga lya China era wetwogerera leero ng'Omumerica ali mu 245% ze yakamukuba 245 ku byamaguzi ebiva mu China okuyingira America naye leka mbabuli ekintu ekiri omwene trick eri mu kino ekintu abantu abamu gye batanalaba omanyi abantu bano abamu basiru n'Abamerika bennyini n'Abachina n'Abazungu bennyini basiru otalo luno balutunuza mu America ate Trump yekyali mu kukola abakwatiddeawo obwongo batunudde nti America simanyi gundi ekka neegira naye leka nkulage mu Uganda ekintu kimu olaba Omumerica gyali ali mu Africa eno China gye badde ejja earth metals okitegeera ekintu ekyo ono ki ono rare earth metals bakugamba China alekeddeawo kukola ki alekeddeawo kumusuubuza ebweru tayagala bagende mu nsi endala rare earth metals they are not rare metals zisangibwawo ne extraction Omumerica abadde yakola ki yarelaxinga
kati China nga yekozesa teke eya loaning ngejja ne waba dictator ba Africa sente netwala ebintu bino almost kuweerere yensonga lwaki ebintu bya China bibadde cheap nnyo ogenda mu katala ako biri cheap kati almost ebintu bino abadde bitwalira bwerere okuva mu Africa kati America agenza okulaba batandise okuzanyira ku dola n'agamba kati ngenda kufa nani nakufafagana na mu China ye big economy oba ye largest economy mu BRICS akola ki alimu America ona akimanyi tisenga akuwa omuchina ono economically BRICS agenda kubaji nafuyiza ukitegere ekintu kino agenda kubaji nafuyiza Oba kubino baba gamba nti simanyi Canada nedduka European Union nogera bonna beetaaga America bamwetaaga kati olutawo luno abantu abasinga batunuluza China kikyekola ne America kyekola naye tebaduna tutunuzaako bweru wa Africa kugaba bino bye bigenda maaso bweru wa America obiraba bweru wa America ne China bino bye bigenda maaso America ali mu zino ensi China gyebadde ejja ebyobugagga eby'omuttaka zino zibagamba nti rare earth metals gyebadde ezijja China ali America ali mu kubasayiningisa ndagaano okitegera ali mu kubasayiningisa ndagaano kati banensi bote tunulidde America batunulidde bonds za America weziri neta natunula Trump kikyali mu kola mu Africa tebannakiraba okitegera ekintu ekyo kino kyenakuga nti kigenda kubeerera nnyo kizibu China okuwangula America mu luno olutalo katulabe gye lugenda neze nkugambye nabagamba ffe tugenda okwesunga mu luno olutalo gwe muna Uganda kyolina okwesunga mu luno olutalo kwe kugwa kwa Museveni ne Kagame kwe mulina okwesunga okitegera bano ono omusajja ono bamuyita Eric Prince akulira bagita Black Water operation eno ate najo era alina ekibinja ky'abalwanyi aba Black Water okitegera ekintu ekyo ono yagikulira Black Water eno yaliko mu ggwanga lya Russia Iraq si mu Russia kati bano balinganga olaba akabinja ka wagina yaba Russia kati nono Eric Prince naye bwati alina akabinja kano bakasindise mu ggwanga lya Congo kaze kulwa America nakugambye America ne Congo basayininze mineral deal era enseddako okusayininga mineral deal ya America egenda kubeera Uganda zense bbiri China zebadde yesibyeko ennyo jejja earth metals jezijja oba minerals jebadde ezijja okuzimba industry yayo America kiri ekintu abadde akimanyi kati yesi ensonga lwaki yesibye ku zino nsi bbiri kati bo bano batunulidde America na China biki ebigenda mu maaso nti balaba ki ekigenda mu maaso eno kati ono bamulese agenda kukola nga border patrol teri kya bugagga kya Congo kigenda kuddamu teri smuggling agenda kuddamu kukolebwa ku bya bugagga bya Congo ono agenda kugoverninga borders ate yagenda okubeera ne mu finance gye bamutadde ono omusajja businessman okitegera businessman is an economist naye ate yatandikawo akabinja ke ak'abalwanyi okitegera era bakugamba nti mineral deal America yagisayinize yes ne tebamanyi engeri gyegenda providing security kati bo bagamba nti the only way bagenda providing security kusindika ono omusajja Eric Prince eyazze okitegera kati esaawa eno UPDF ebadde ebba gold wa Congo nemufulumya Congo Rwanda nebba nemufulumya Congo kakati ono America yegenda okubeera ku border points zonna teri kya bugagga kuddamu kubeera smuggled out of Congo American companies zitandise okukola ki okusima ebyobugagga bya Congo these are the rare earth metals zetubadde twogerako okitegera ekintu ekyo kati already America kati azifunye kakati ate China already era nze mbagamba bano waliwo olutalo luno otunulya shaping yalwo yetaaga n'oteekamu nnyo common sense y'amaanyi nnyo mu luno olutalo then mwabawagira tiimu China simanyi nze ndi tiimu China bwe nkusaasidde kwa tomanyi America kikyali mu kukola naye oba oyagala okumanya shaping y'olutalo luno olutuufu olwa de-dollarization njagala otunule mu Africa kuba Africa yentabiro ya China webadde ekolera diiru zaayo zonna mu Africa awo okitegera gye badde ebijja ng'ebeezaawo badikiteta bano okubawa obusente kakati America yazze amulumbyeyo okitegera ekintu kino kugambye ono Eric Prince ekimuleese ayina okukakasa teri kya bugagga kya Congo kifuluma Congo kyonna kiyina kuyita mikono gya gavumenti ne kampani za America eziriyo kubanga America kyasoose okukola yatutte 50%. Wamala okutwala 50%, kati 50% esigaddewo ya Congo. Ate era baginegotiatinga ne kampani za America zikole kizitwaleko. Bana agenda okumaliriza nga America eri mu 70%. Then banabaga bana 30%. Okitegera ekintu ekyo. Kitegeeza America akyayina gundi. Akyayina upper arm. Kati ono mu China ebintu bine kibimuleseza mu nabikwate nga tadda mu bi exportinga kubanga akimanyi kino bamusazeeko agenda tuuka alwaninga shortage of these minerals nga takyazirina naye nga teetaaga ebintu byogenda ki ogenda maaso kubanga America kyali mukola asula badde dictator wasayininga endagaano ne government so twetegereza olutalo luno twabe gye lunaggwera naye nze mbagambye gye luggwera ffe tugenda kuba tuggyeko Museveni ne Kagame ng'alugenze that is our win
ebisigadde ffe tebitukwatako kuba nabo babadde bagagga nga ffe tubonaabona. So respect my people.